بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه دائما وأبدا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول وبالله التوفيق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين آمين. أحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo gonna, Allah wobuyinza, Allah wamaanyi, Allah akola ekyo kyabeera yagadde mu ngeri gyabeera yagadde, mu kaseera kabeera yagadde, kwoyo gwabeera yagadde, akaseera Allah azza wa jalla kabeera asazeewo bwagamba nti kino kibe nga kibeera. Abakyali abalamu, alhamdulillahi rabbil alamin, tetuli balamu olwokubanga yeffe ab'amaanyi, yeffe abalina ssente, yeffe ab'ebitiibwa. Nedda, tuli balamu lwakubeera nti tayimu yaffe oba akaseera kaffe tekannaba kutuuka. Katubanja ki ebbanga ly'omala ng'okyassa ogambe nti alhamdulillahi rabbil alamin. Abagenze tebagenze lwakuba bizibu, tebagenze lwakuba tebalina ssente, tebagenze lwakuba tebalina bitiibwa. Bagenze lwaki? Bagenze lwakubanga tayimu yaabwe ebadde etuuse. Nabwe kityo tusaba Allah azza wa jalla abakyali abalamu atukumira obulamu mu kumusinza mu nsinza entuufu. Ate n'abagenze Allah abeerenga batusaasirira, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Musaba Allah azza wa jalla asobola okusaasira n'emirembe eri ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam eyatujjira n'ekitangaala, abeerenga atutaasa Allah ng'amutumye okutujja mu nzikiza atuteeke mu kitangaala. Wakitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'aleka nga atulambuliridde buli kimu kyonna. Aga nti Allah wammwe, Allah waffe agambye kino mukole, Allah agambye kino mukireke. Kyova olaba nti Allah azza wa jalla yagamba nti wama ataakum rasulu fakhudhu wama nahakum anhu fantahu. Ebyo wakitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam byabagambye nti mukole byemba mukola, byabagambye nti mubireke byemba muleka. Tusaba Allah azza wa jalla atuteeke wansi waabo abawulira ebigambo ne bafuna ekyokuyiga. Twayogera ku musomo gwaffe oguwedde nga twogera ku kigambo obuvunaanyizibwa, olw'okuba tuli mu mbeera nga yessaawa Allah azza wa jalla gye yasazeewo okuwangaala n'abantu baffe, kakibeere nti twagala oba sitwagala. Twayogera ku buvunaanyizibwa omwana ng'akyali mu lubuto, obuvunaanyizibwa nga tonnaba kuba nti owasa, obuvunaanyizibwa ng'omwana azze ku nsi kuno naye kati ate ne wasigalawo ekibuuzo ekinene, kubanga ebisudde obuvunaanyizibwa nga bwe twayogera baddu ba Allah balungi kwe kuba nti buli muntu tamanyi role, tamanyi kikya masuliya, tamanyi buvunaanyizibwa kiwalina kutuusa era ani yabumussaako. Abalala beegomba okubeera mu buvunaanyizibwa bwa bannaabwe, ate bo abalala beevuma obuvunaanyizibwa Allah azza wa jalla bwe yabatikka. So Allah batutaasemu abo nga yawulira nti okubeera mu ekyo Allah kye yamugamba nti kyoba obeeramu, alaba nga waali waddewo embeera endala Allah kye yandimuwadde. Kati obuvunaanyizibwa buno ekibuuzo kiri kimu olwaleero, tugenda kutambulira mu Qur'an ey'ekitiibwa insha Allahu ta'ala. Twagala kwogera ku aya eya 34 mu suratu Nisa. Ekibuuzo ky'oba oteekawo muganda wange ampuliriza mwannyinazirawo mukwano gwange nandaba ani ayitibwa boosi mu maka, era obuvunaanyizibwa bw'omu maka number 1 eyo role yaani ayina okuba nti yagizannya, ani ayina okugitambuza era lwaki, ani ayina okubeera boosi mu maka. Temanyi ansi esooka eyinza okuba ennyangu ku lulimi naye nga nzito mu bikolwa. Ani boosi mu maka? Awo omutudde kati nga muli mu lockdown, omutudde mu maka gammwe n'abaana bammwe, kituufu ddala boosi ye boosi oba boosi yali wansi w'entebe? Kituufu ddala byalina okukola nga ye boosi mu maka abikoze oba nedda? Ekibuuzo ekyokubiri kitujja okwanukula insha Allahu ta'ala, ye lwaki
lwaki ye boosi ekyokusatu ani yamuwa boosi obwo era obujulizi buliwa insha Allah taala bwe buvunanyizibwa butubanjiwo okuba nti buli musiraamu waali yenna buli mukkiriza yenna waali alina okubanga abugoberera bw'otabugoberera bakugamba nti eryato libbidde bwebeera motoka evudde ku kolansi egenze kataka lwaki buli muntu alina kubanga atambula mweri ekkubo Allah azza wa jalla lyemusaako Allah azza wa jalla yatugamba mu Qur'an ekitiibwa a'udhu billahi minash shaitani rrajim eno aya erimu ansa ssatu tugenda zigaziyamu otunakoma wetulitandikira insha Allah taala Allah azza wa jalla agamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الآية تجاك سوكا تيميراو mweno aya Allah azza wa jalla yalimu kusaininga nga tusako buvunanyizibwa kwani alina okubeera bosi mmaka ekyo ekigenze kivaawo n'omulembe okumanya omulembe guvuddeyo gukyuka tutandise n'okuyingira mu ebyo Allah azza wa jalla byasalawo nti bibeere bwe biti abantu baagala bikyuka bibeere nga bo oba nga ffe bwe twagala okugeza mujja kuwulira gye bujja mu maaso amateeka ge baagala okuyisa okuba nti emaali y'omusika egabibwa etya ate nga Allah yagigabadda azza wa jalla amaka gandibadde gatya Allah yagateekateeka n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama babiteekateeka bulungi naye yo omuntu tekyamumatiza teyakisiima teyayagala kusalawo n'ekyo Allah kyasazeewo obeeranga mwegendereza nnyo okuwulira nti Allah azza wa jalla alina kyasazeewo nti kibeerebwe kityo gwe n'oyagala kibeere nga bw'okyagala bagita hawa nafsi kuba kugoberera kwagala kwa mutima gwo Allah atugambye mu Qur'an ekitiibwa ar-rijalu qawwamun emboozi etandika ne mu butada egenda kuwa amawulire teyagala kubuuza Allah yetabuuza nti ani bosi akuwadde bwe ansa nti ar-rijalu qawwamun al-qayyim yani buli maka gonna yalzimuhu qayyimun yaqumu alayhi wa yudabbiru amrahu wa yusawwisuhu buli maka gonna buli nyumba yonna yetagirwamu omuntu agamba omuntu nti yimirira ne bayimirira agamba nti galawo ne baggalawo agamba nti tulye enva zino ne balya agamba nti yambala luno ne bambala wetagisawo omuntu agalabirira nga yalina obuvunanyizibwa namba 1 ate nga obuvunanyizibwa buno naye abukwata nga Allah azza wa jalla bwamugambye abukwate bwekuba kuuma nti yalina okubeera ku front line bwekuba kunoonya kyakulya yalina okukulemberamu eyo bweta qawwam era tugamba nti qawwamatu rajuli ala almar'a bannaye ekiyitibwa obuvunanyizibwa mu maka obuvunanyizibwa bw'omusajja yalina okubeera nti ye bosi mu maka yalina okusalawo okwenkomeredde oza gweta bosi mu luzungu ennaku zino yalina okusalawo okwenkomeredde si bino ebyaleero agambye atya ajja tugabe bwetu temumbulira haji wammwe maama agamba abaana temumbulira byati kitamu byagambye nange ndi muntu ani agambye Allah azza wa jalla agenti ar-rijalu abasajja qawwamuna ala nisa be balina okulabirira amaka amakulu be balina okulabirira abakyala amakulu buli maka abasajja abagalimu be balina okulabirira abakyala abagalimu ekibuuzo ekibuuzibwa lwaki eno aya tekiteekamu ko baba manyire bajja nga bakulondoolera bakugirayo kimu ku kimu ebigambo bingi point jingi lwaki omusajja Allah amuwadde obuvunanyizibwa buno nti alina okulabirira amaka ab'ebitiibwa tugendagenda ku bigambo nga 20 tujje mu point 7 zokka esigaddeyo bwe tuba tusinkanye insha Allah ndizikuwa kwa inbox oba ku simu ganti na zino nizo gye ziri mbitawo babuuza ekibuuzo lwaki Allah obuvunanyizibwa buno abuwadde basajja lwaki alina okubeera bosi mu maka kubanga bw'omugamba nti ani bosi mu maka nti omusajja lwaki tikubanga omusajja gati kubanga nange ndi mukazi ono mulembe gwaki gwa buli mu kwetegerera kyogamba nti omusajja byakola sibikola bibuuza bibuuzibwa kati emmotoka bazivuga abasajja n'abakazi bavuga
muhoteri abasajja bafumba nga bakozi n'abakazi gye bali bafumba. Kikyoleseeyo nga tebakikola olwaleero naye newankubadde babikola tugamba kaida egamba nti ashadhu la yuqasu alayhi, ekintu ekitali kya bulijjo tebakikolerako minzaani. Abategeeza ki bwe bagamba nti abasiraamu tebanywa mwenge nosinkana abasiraamu 10 nga bagunywedde waliyadhu billah, tolina kugamba nti abasiraamu banywa omwenge waku basiraamu 10 kuvuddeko 9 tekigunywa kikiza nti tebagunywa, bano abebbiridde bano 10 ne bagunywa, tefuuka minzaani nti abasiraamu banywa omwenge. Na wano abasajja bakola ensobi tuzikola n'abakyala bazikola, emirimu gyonna egikolebwa abasajja olwaleero n'abakazi basobola okugikola. Bavuga emmotoka ne tulera mbalaba gye bali makampuni nga yavuga tulera ate ng'omusajja yinza omulema nga nze basikini. Tubalengera nga n'ennyumba abakyala bazimba musonyo ennyumba bazimbye ne basima emisingi ne bazimba okusuubula. Allahu akbar. Bw'oba ogenze kunoonya nnamba kati abasuubula bayinza okwenkanankana. Abakyala balinnya ennyonyi bagenze basuubudde n'abasajja basuubudde, naye newankubadde bino byonna babikola tekijjaawo tteeka lya Allah lyeyagamba. Arrijalu abasajja qawwaamuun, be balina okulabirira amaka, be balina okubeera babboosi, be balina okulaba buli kimu kigenda mu maka kitambudde kitya ala nisaa, ku bakyala bonna. Lwaki? Ansa esooka eri awo ku kigambo ekiddako, bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd. Kino kiruma naye nga kikituufu, bwe gabeera mazima ge bayita agasembayo okukawa gasinga n'ekigagi. Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, eyo ansa namba 1. Lwaki Allah yabawa obuyinza obwo? Lwaki yabafuula babboosi? Kulwokubanga waliwo ebyo Allah azza wa jalla byewa abasajja n'abasukkulumya mu byo nga tabiwadde bakyala, nga newankubadde bayinza okujja nga bageegenya nga beeraba nti babiri naye ekyamazima matuufu tebabiri. Kiringa okusinkana omuntu atayogera ng'anyeenya emimwa, tekitegeeza nti olwo aba ayogera. Kyekifaananyi kye balimu. Newankubadde balaba nti nabo babiri n'abakyala naye tebabiri, Allah teyabibawa. Dr. Mustafa al-Adawi hafidhahullah bwe yalinga awandiika mu pointi ze nga nyinyola aya nti bima faddala Allahu, bino Allah byasukkulumya ba'dahum ala ba'd, n'abiwa abasajja nga tabiwadde bakyala. Yagamba nti byebiriwa. Ekisooka namba 1 aga nti fi asli khilqatihim, mu butonde Allah bwe yatonda omusajja ono, ensibuko ye origino y'omusajja teyagitonda ekimukikiriza mwenna. Era mmanyi ogamba nti fe abakyala tuli banafu kubanga twajjibwa mubiriza abasajja. Eyo khilqa mu butonde, mu nsibuko, mu originals z'okuba nti Allah atonda omusajja bwe yamutonda mu mbeera gye yamutonderamu, si bwe yatonda obukyala. Efaddala Allah amusukkulumiza olwo okuva nga amutonda. Aga nti min quwwati rajul, amaanyi Allah gakwata n'agawa omusajja si ge yawa omukyala. Newankubadde nga mubuligana mu jimu basitula kilo ezisinga abasajja gye bali, ng'omusajja asitula 5 nga waliyo omukyala asitula 10, gye bali. Naye bwe tugatta ennamba y'abasajja bonna abalina amaanyi n'ennamba y'abakyala abalina amaanyi, abakyala be banafu. Olwaki? Nti obutonde, Dr. akugamba nti obutonde buno Allah azza wa jalla bwe yalinga atonda omusajja ayina bye yamuwa nga tabiwadde mukyala. Newankubadde ng'omukyala ayinza okugegenyaako, kati amaanyi nga bw'okiraba amaanyi, gye bali bakuba ebikonde, gye bali bazanya ebyaggolola, gye bali buli kimu bakikola. Era mugenda mu jimu n'okudduka kusooka, naye ye Allah azza wa jalla ekyo kiba kita ebitasangika. Era tebaliba ku minzaani warujuhani al-aqli, n'entegeera kino kitera okubeera ekizibu ennyo. N'entegeera Allah azza wa jalla eyo gye yawa abasajja teyagiwa abakyala.
era kiba kyannaku nnyo okusinkana omusajja yenna muddu Allah mulungi ng'entegeera gy'ayina ayagala ebeere nga yenkanankana n'entegeera y'abakyala gye balina kuba Allah azza wa jalla tasobola kuwa muntu kulabirira bisigaddeyo ate n'amuwa okutegeera ng'ebisigadde byagenda okulabirira bwe biri ogeza tayinza kuba mukubi w'amataffaali ate nga amataffaali gategeera okusinga akuba amataffaali tekisoboka tayinza kuba mulaalo waddeko kenyininyini noga nti ono ye mulaalo alunda ente zange ate nga ye mulalu ente ze zitali ndalu kitegeeza nti Allah bw'abanga obuyinza bw'okulabirira amaka ani boss obuyinza obuvunaanyizibwa buwadde musajja yamuwa n'entegeera so Allah agitukuumire era agituubire ddala yamuwa n'entegeera ng'erina kuba yankizo nga yankizo ku bitonde ebisigaddeyo ebiyitibwa ebikyala wasabuli n'obugumiikiriza ekyo nno kimu Allah dazzaawa layini esooka Allah yamuwa entonda mu maanyi ga njawulo mu ntegeera ya njawulo omubiri gwe nnyini bw'okukwatako nawe omanya nti guno gwenkutteko gwa musajja guno gwa mukyala newankubadde ngeri era abasajja abamu nga balina emibiri nga gisobola okugonda naye Allah mu ntonda y'ekitonde ekisajja yajawukanya azza wa jalla mu ntonda y'ekitonde ekikyala kati kiba nti bima faddala Allah olwo abeera musukkulumya olwo ayagala mufuula omuntu agenda okulabirira abalala amuwadde ebyenkizo oyinza okuddira omusirikale n'omumba emmundu ate bakuuma n'ogibawa akyawakanya okugamba nti entegeera Allah yagisukkulumya obanga ategeeza nti Allah yakwata omusirikale n'amuggyako emmundu ate naddira bo we bakuuma n'abawa emmundu ani abakuuma munne ekyo kibuuzo ansi ojja kugifuna dokitoli agamba nti ekyokubiri wabima khassa Allahu bihi rijal duna nisa waliwo n'ebirala Allah azza wa jalla byeyakola nga biri special nga byankizo ku basajja bokka duna nisa nga tebiwa bakyala mathalan ekyokulabirako min jaali nubuwa fihim owannabbi kyabbeeyi naye gwe bw'osoma Qur'an n'ogisoma nabbi ani gw'omanyiyo nga Allah amuwadde nti nabbi mukyala ogyeko n'omuyaaye w'e Kampala nabbi ani ayitibwa nabbi omukazi olwo Allah asukkulumya omusajja nti ne mukuweereza message egenda okubuna ensi nga Allah yagala taasa abaddu omuliro abayingiza ejjana Allah yagala ensi etambule bulungi obuvunaanyizibwa bwa message eyajja nga yakwawula Allah azza wa jalla Allah yagitikka basajja tiyagitikka bakyala wakadhalika alkhilafa bwetugenda ku bannabbi nga tubavuddeko tukiire ku wekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam okiraba muganda wange mwanyinazi nti Allah azza wa jalla bw'amala okujjula wekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam abaddako abo baali baani alkhulafau arrashidun menyeramu nambeemu Abubakar Siddiq radiyallahu anhu namba 2 Umaru radiyallahu anhu namba 3 Uthman bin Affan radiyallahu anhu namba 4 Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu kati menyera mpaka ku bantu Allah byasaako ejjana 10 totula wansi n'obuuza ekibuuzo byasaako ejjana 10 abasigaza message bakitambuze mbakulafa kati sekagamba nti nakyo kyankizo kubanga enkizo situgenda ginoonya mu nsi wano situgenda ginoonya mu ssente tugenda ginoonya mu nnyambala tugenda ginoonya mu nsiruko kyekyakuleta ku nsi kusinza Allah ani gwawadde obuvunaanyizibwa bw'okutuusa message ey'okwawula Allah azza wa jalla mu khilafa ne mu nubuwa Allah yakwata basajja naye ekiyinza okuddako paati enaddako kuyinza okweregaga nti akasajja kano alhamdulillah kabeera kasajja nkogera mazima mu aya za Allah azza wa jalla bw'asala lwakulimbe n'abeera omusajja naye ejjibujja okuddako ojja kubuuza bo buno obwa boosi weetaagisa ki mu maka awulinza okudda ku sayidi endala naye olwaleero atugamba nti n'ekyokusatu kijjukire bulungi wajaala Allahu shahadata rajuli taadilu shahadata imraatayini bino byakutegeera mu busiraamu bwe buyimiridde Allah azza wa jalla jaala Allahu azza wa jalla shahadata rajuli taadilu shahadata imraatayini bwe tugenda mu kkooti z'obusiraamu okuwa obujulizi
omusajja omu wayimirira walina okuyimirirawo abakyala babiri omu wayimirira walina okuyimirira abakyala babiri kitegeeza nti tulina okuba n'abasajja babiri bwotabeera abasajja babiri mu kuwa obujulizi wabeera waaninani farajulu wa muraataini mimman tardawna min ashuhada an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. Qur'an epeji aya esinga obuwanvu. Allah azza wa jalla yalamula bakutegeeze nti omusajja ye boss newankubadde ffe abasajja tusudde obuvunaanyizibwa waffe naye bino Allah yabituwanga kirabo nga bwe tubikuuma teri maka gaddamu kubonaabona wadde okukaaba, teri mukyala addamu kwevuma bbaawe nti yaddira obujulizi mu busiraamu. Abasajja balina kuba babiri nga bawa obujulizi, naye singa wabeera omusajja omu ne wabula owokubiri tukwata omusajja ono omu n'abakyala babiri, bana babiri betupanga okuwoza omusajja omu. Kitegeeza nti yo n'omu yeemalirira naye omukyala omu tayinza kujja mu kooti kuwa obujulizi na musajja omu, balina kujja bakyala babiri okuwa obujulizi n'omusajja omu. Aya ezo bwe zitambula Allah azza wa jalla yagamba atya a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuha alladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubu walyaktub katibun bil adli wala ya'ba shuhada idha ma du'u. Abajulizi tebagana nkola ki alagati fa in lam yakuna rajulaini farajulu wa mura'atani. Bwatabeerawo basajja babiri fa in lam yakuna rajulaini, bwatabeerawo omujulizi wa busiraamu ku nsonga za busiraamu, soogera ku constitution ya Uganda oba ya Kenya oba ya Saudi alhamdulillah oba yansi kizomanyi ya Tanzania, njogera ku constitution y'obusiraamu n'amateeka agafuga obusiraamu. Ani Allah gwawadde obuvunaanyizibwa okusinga ku munne, obuvunaanyizibwa yabuwa musajja mu ngeri ki nti ne mukuwa obujulizi yatwala omukyala nti haafu. Allah n'agamba azza wa jalla eyo aya esinga obuwanvu mu Qur'an y'ekitiibwa Surat Baqara era tulokugwako aga nti fa in lam yakuna rajulaini, bwatabeerawo basajja babiri farajulun, abeere omusajja omu wa muraataini mimman tardawna min ashuhada. Ekyo kyankizo owangaala nga nawe ogamba nange eri musajja wali yabuuza ejja ekibuuzo era ndowooza ku dirasa tezitubeeramu aga nti bannaye abakyala balina okuyonsa abaana baabwe. N'abuuza ekibuuzo n'adda ekisoma kaawole nga nti alhamdulillah, aga nti kyemugamba nti baba ayonka bebagezi nnyo okusinga batayonka, ng'alinga ategeeza nti Allah tugamba okuyonsa n'obutayonsa tewaliwo makulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bino Allah yakuteerawo n'agamba nti byakwagalamu ge makuba gakuyamba okuyingira mu najja, okubeera omuwanguzi, obutaddamu kaaba. Ekirala bw'ogenda mu miraathi mu kusika, waja'ala lahu min almiraathi dhi'fu almar'a, okiraba falidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Bino byonna Allah yabirambika kulagaani boss ani ayina okuba n'obuvunaanyizibwa. Newankubadde gwe baabuwa ati yabitegeera naye nange saabimanya, naye buli emisoma nebitegeera nga nti alhamdulillah Allah bwoti bwakola kitegeeza nti bwabikutikanga bingi n'ebibuuzo bingi mu kusika. Allah azza wa jalla yakwata era n'agamba nti lidhakari, omusajja afuna mithlu hadhi al-unthayayn. Bwe tubanga tulina 10 waliwo abaana abawala babiri n'omulenzi omu, mu mbale y'amangu ya faidi x yangoba mu kusoma tugamba nti omusajja afuna 5, omuwala omu n'afuna 25, n'owokubiri mmeka 25, bamalewo 10. Eyo miraathi Allahu azza wa jalla batu ekikola. Waja'ala lahu alhaqu, nagano ge mazima era aganyiiza fi an yajma'a baina 4 niswa. Allahu akbar. Wala yahiqu lilmar'ati illa an takuna tahta zawji wahid. Allah subhanahu wa ta'ala
mubwe yakwata omusajja n'abimuwa okumulaga nti obuvunaanyizibwa bwonna bwonna bumutisse mu maka yalina okulabirira omukyala kyova olaba nti bannaffe bano baganda baffe abamu awala bakitegeera abagendayo okukola ndalamu abali ebweru mbeere bajulizi osinkana omukyala ng'alinga ye kabaka mu maka talina na kimu kyakola kulya kwebaka kugenda n'omwana ayinza okuba nti tamusitudde na nnyo kubanga abeeri bategeera nti obuvunaanyizibwa bonna Allah abutisse ffe ne babukola ate gye tuddukira okugenda okukola tutuukirize obuvunaanyizibwa bwabwe kati wano Allah azza wa jalla mukiyewa abasajja nga kiraga nti yenkizo okuba nti tebasobola kwenkanankana eno engombo tugyegendereze omulembe gwa mwenkanonkano muki wallahi mbulya amanyirasi oba muganda mulembe guno gwa mwenkanonkano muki eyo engombo eyogerebwa twandibesiba actual ayinomo naye nga tebamaze kudda ku saidi ya busiraamu bugamba butya nebaga nti omulembe gwa mwenkanonkano tekiribeewo forever and ever tewajja kubeerawo kwenkanankana notunakifosinga emyaka 10 wakati w'omusajja n'omukyala omukyala ajja kusigala nga mukyala ekitusigala nti omwode kitiibwa n'omusajja ajja kusigala nga musajja lwaki eyatutonda bwato bwakyagala Allahu azza wa jalla kyova olaba singa kyali kisoboka ng'omwenkanonkano guyinza okujja mukimanyi bulungi nti omukyala omu ayinza okuba n'abasajja 8 natafuna kuwadde akamogo n'akamu ne Allah teyakimuwa ate omusajja omu bwe yakkiriza okuba nti wansi we wabeereyo abakyala 4 kitegeeza nti ye omukyala alina kuba wansi wa musajja omu kyokka ate omusajja omu akkirizibwa okuwasa abakyala 4 naliko bweyogerere batukola debate yali Waarabu maama ne taata nasinga omwana yasembayo okuwangula debate eyo njijukira bulungi 2014 yagamba nti point yange yeero era shekhe wange muganda wange naga nti debate ewedde yagamba nti taata yasinga jaha kubanga taata Allah yamukkiriza awase ba mama 4 ate mama tayinza kuwasa ba taata 4 ani asinga ani boss ani Allah gwadde obuvunaanyizibwa naye ono gwendi mukwogerako olwalero yegendereza obuvunaanyizibwa buno ddala tubutuukiriza ye Allah babutuwadde biki byatugambye okukola ebirala wajaala Allahu azza wa jalla nabino tubinootinge tubyagala nnyo ate nga byabulabe mu Isiraamu Allah azza wa jalla nga yakolera abasajja mu mpangala z'amaka number 1 at-talaq number 2 an-nikah number 3 ar-raj'a bino ebintu bisatu omukyala tayinaako paati nekijja okuddako ekyokuna bwe tugenda mu talaka mateeka agafuga obusiraamu singa abasajja fena tukirowoozaako tugamba nti Allah yatukwasa bitumala tetwandigenze kubaako na muntu gowangala naye ng'ali mu kuyomba kubanga Allah yabikwasa namba emu bwamamu nga mwenze mu maka newabeerawo embeera nga siza kukkaanya bulungi newabeerawo embeera nga mbutuufu omu ayagala kuwummula ku munne enjogera ennaku zino ng'omutima gukalubye kubanga baba kyali kyabanyigiddwako kitwamanyika ekituufu agenda okugamba nti nkooye nga yakoowa dda bw'agamba nti nkooye 221 aba yakoowa 218 naye bw'obeerawo embeera nga ziguddewo bwe zityo zisaba Allah zitase mu maka gaffe talaka omukazi tagaba talaka obwe busiraamu ani agaba talaka musajja nikah wegendereze muganda wange Muhammad Musa Mustafa muganda wange Elias omusajja tebamuwasa mu busiraamu Allah yakikola nga omusajja yawasa naye olwalero kiri kitya bavayo ne ku ma TV naga nti nze bamuza kikyoyagala nga njagala omukyala ng'alina kyeyekoleddeko gw'ogenda okola ki ng'alina kyeyekoledde kale ng'ajja kusobola okunteekamu ssente opposite ya ebigambo bya Allah kati kyetutambulemu tulaba bijja biri bulungi nikaha okuwasa kwa musajja ne wabeera kugenda okuwasa ng'alina ssente mpitirivu
toyina naye amahale goyina okugawa amahale kale genda mu kyama ekiro agakuwe ojogamuwe naye nga goyina okugawa situkizo agenda kuwagamba nti amahale anagawa tajja tyali mandiyo yagambye nti amuwadde amahale ga mitwalo 5 ng'agawaani agawaani oyo ojjewo ekitiibwa kyonna Allah kiyawa n'akiteekayo ne bw'abeera ng'omukyala ye queen wa Bungereza ng'agenda omutwala yono abajja ebitanda empambire ono w'empambire yagenda n'amahale n'agawa queen wa Bungereza lwaki kitiibwa kya musajja Allah yakimuwa yalina okuba n'obuvunaanyizibwa ate nga n'amahale buvunaanyizibwa kati nikaha Allah yagibajjako era kati abakyala abali mu kwewaana nze omusajja wange nze namuwasa otya era mu ngeri ki yo mu ddiini ki omukazi wawasiza omusajja ebyo byonna tuli ku nsonga egamba nti bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd Allah alina byeyawa n'abiwanga abiwadde basajja tabiwadde bakyala ekyo kitegeeza ki nti Allah yasalawo oba ekyo kikutula goyi Allah yasalawo n'amaliriza ng'ategeeza nti newankubadde mujja kukulaakulana mugende ku mulembe gwa buli muntu okwenoonyeza ekyokulya naye emirembe n'emirembe gwentonzenga musajja ajja kufanga musajja ne gwentonzenga mukyala ajja kufanga mukyala so Allah twalenga tulibakkiriza ya Rabbi wakadhalika manye okubuuza ebibuuzo nakiro katukyanukule nga twogera ku buvunaanyizibwa Allah ani gwabuwadde eyo nekyali point number 1 lwaki Allah yabawa obuvunaanyizibwa obwo kubanga mu ntonda ne mu shariya bye yabawa tebiwa bakyala wakadhalika intisabul awlad omwana ono ng'omukazi bamaama bannyinaffe yeetikka omwana mu lubuto okumala ebbanga lya myezi 9 naye abeera mwana we ng'akyali mu lubuto kasita muzaala bwe ppa alhamdulillahi rabbil alamina oyo aba mwana wa musajja oziraba nakona ku aya zoluli negati Allah yagamba nti wal walidatu yurdhi'na awladahunna abakyala bayonsa abaana baabwe emyaka 2 ate ono ali kuyonsa mwana we ng'amuyonsa mwana we ng'ali mu lubuto naye bw'amala okuba nti omwana ono akuze Allah agamba atya wa alal mawludi lahu ne gwe bazaalidde omwana makulu ne nannyini mwana wa alal mawludi lahu ne nannyini mwana rizquhunna alabirize ng'ono maama ali mu kuyonsa maama alina olubuto wakiswatuhunna era mwambaze bil ma'rufi okusinzira ku busobozi Allah bw'amuwadde kati ani omwana waani nekisobo kyatwala omwaka mulama nga abantu beebuuza naye omwana taza kubeera wa mukyala omwana ayitibwa ow'omukyala bazita halatun khassa ziba ngeri ezitali za bulijjo ogeza bw'olabanga omwana oyo wamutuuma nti wo omanya nti mwana bamuzaala mu makubo ga bwenzi naye omwana atali wa bwenzi tasobola kuba mwana wa mukyala ensi ne bwekyuka ekiri wansi nekidda waggulu n'ekiri waggulu nekikka wansi amakulu ardhu nefuuka sama ne sama nefuuka ardhu ate mustahil enjogera bwetyo ebyokulaga nti tekisoboka ensi ne bwekyuka omwana kusinkana nga bamuyita nti ono omwana waani nti mwana wa jati gundi mwana we mwana wa madamu gundi kitegeeza nti omwana oyo tewaaliwo nkola ya Allah na mubaka we sallallahu alaihi wasallam naye kasita bbanga libeerawo nga mwawooyebwa maadhun imaamu n'abawoowa oba amiru oba mufuti n'abawoowesa ebbanga ly'omwana oyo obusiraamu bwamuza ku musajja lwaki bumuwa buvunaanyizibwa lwaki bumufuula boosi mu maka naye naffe sitwabitegeera olukazaala ng'odduka woera bangi ng'odduka emmere bwekula ng'odduka nyambako ku mwana boti ng'oyomba lwaki butamanya buvunaanyizibwa buno sensoma tugikoonako nga tugamba nti Allah yasukulira ku bakyala n'abiwa abasajja nga tabiwadde bakyala bingi ekyokubiri nsonga kyeyokubiri wa bima anfaqu min amwalihim badde kakuwonyeko ne Allah akuwa ansa ekibuzo kye nabuuziza zonna ansa ziri mu aya eno wa bima anfaqu min amwalihim badde ba Allah balungi Allah yakwasa obuvunaanyizibwa
n'abuwa abasajja ku bakyala mu maka. Eno embeera ya leero situganye ennamba y'abakyala nnyingi eri bweru mu Uganda, eri bweru mu maka, bonna bagenze kuyiiya. Era lumu nabeerako ku Ntebe Road ne ntandika okubala emmotoka nga ninga omulalu, naye ng'eyitawo ng'erimu mukyala nga ntiikinga, erimu omusajja nga ntiikinga mu kunnyuka okukakasa nti kati abakyala be bakola abasajja batudde waka, oba batudde simanyi oba beebase simanyi. Genda ng'abantu bannyuka, ogende ebifo bibiri mu mmotoka zino eza bulijjo zibayita maayika sina muyambi theyaka, emmotoka zaabwe zibatambuliramu. Ogende ng'otunuulira ani avuga. Ekyokubiri, genda mu paaka oba ogenda mu nkadde oba mu mpya, kati lokodawuni togendayo lwaleero, gendayo ku ssaawa 12:30 ssaawa emu, otunuulire taxi ng'ekyatika abantu bayo bali abakadde oba bana bapya ku 8 kubaka abasajja bameka? 2 ku 0 ku 3. Abasigadde bakyala bagenda kukola ki? Bakola ssente kuteeka mu basajja. Balina n'engombo ennaku zino etali ntuufaga nti omusajja w'ennaku zino oba tolinamu kasente takuumika mu maka, mbukati bajja tukuuma mu maka kuba balinawo ssente. Ate ssente ezo bazza ku kikazi kiri eyo majuhula, tekimanyikiddwa, bakijjako ssente ne bateeka mu basajja ekikazi. Naye tugende wano, Allah akuwa ensonga ey'okubiri lwaki abawadde obuvunaanyizibwa, lwaki babbosi aga nti wabima anfaqu min amwalihim. Al-infaqu al-madhkur ala al-mar'ati mundhu bidayati aqdihi alayha. Sente omusajja zaateeka mu mukyala zitandikira ddala okuba olunaku lwagamba nti bamukuwadde age mahale. Ate n'oluusi bagenda okuwaayo amahale era nga bamutaddemu dda ssente. Ebyamahale tubibala, mwana ogenda mumutwala olina okunnyambako, nasooka aweereza bimeka, esooka tuweerezayo akaneteketeka omukolo, akane tekabaliwako kali ku zero balance, then omala oleeta amahale, ani ateekamu? Musajja yateekamu. Bw'omaliriza amahale ani agaleeta? Musajja yagaleeta. Eyo nifaaku, okulabirira enfaaku eyo nafaka, okuba nti awaayo ng'awaayo ye musajja, kitandika okuva lwe basinkana ne bakkiriza nti bagenda kukola ku nkola ya Allah n'omubaka we Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era ogenda okulaba mu bikakata ku musajja byonna fayajibu laha alaihi mahar, ayina omuwa amahale olwatandisa omuteekamu. Ekyo Allah kyagamba, ani asasula amahale? Musajja yalina ogasasula. Bw'oba tebagasasula, musajja munnange ddayo wekyekinge. Enjogera y'ennaku zino gye bayita ya .com bagamba nti ddayo olusinzikanya nayo olusisikanya nayo, ddayo weebereremu ani yakuwa amahale. Bw'osinkana nga hajati gundi yagakuwa nga yakugula, muddeyo mubuuze kwamanya abasinga n'abansingako. Tewaayo, nze amahale saagawaayo naye yangula kuba yali anjagala, wanabo beegomba yangula. Kisoboka okuba nti omukyala ajja neyeegomba omusajja n'agamba nti nkwagala, warawadatuhu allati huwa fi baitiha an nafsi, nga bwe kyali ku mukyala yeegomba Nabbi Yusuf alayhi salaam. Naye amahale gano ani agawa? Kino Allah kyaliko wano nti amahale ayina okugawa ye musajja. Era omusajja toyombako n'akamu nga bagambye nti tewali munnyo, n'obuuza mwakukoze eki ate nga tolina ntewaka nti baguyembi wata munye gwalazeewo. Gw'olina okukola okuwaayo okwo, engoye zayulise, abaana bano bazannya nnyo, munve mu maaso. Gw'olina okukwata engoye ozigulira abaana, njagala lugoye lwa Idi, naye naawe ennaku zino okola ebyo byakola, akolera bweru wa mpewo, ali off air. Kamabireko abakyala, zonna z'okola ng'akutadde nti genda okole zirye nga bw'oyagala, omusajja alina okukolera, olaba n'addamu okutta ogenda ebweru okukola. Zirye nga bw'oyagala, oziteeke gy'oyagala, osigale ng'omupeeka by'alina okukolera, ng'akuliisa, akusuza, akwambaza, akunywesa, n'abaana ng'abalabirira. Akutte naawe ogende okole. Bw'anakizuula nti byonna yabikola, ngalaga nti tolina kyogenda kukola bwe tuula wansi nja bikola ki? Nja kubikola. Abalala bagamba amaka bwe mutakula mwenna mwenna teziwera mangu.
temugula kapoloti mangu, temukola bwe muti mangu. Bino byonna kudduka buvunaanyizibwa. Wayajibu laha alayhi it'am, ayina okuliisa amaka yaani. Taata yalina okufuluma n'anoonya emmere, n'anoonya buli kimu. Naye ka tuli ku level olwaleero nga taata teyafulumye n'emmere gye baleese, mmere nga mbutuufu mmere yeeyo, mmere ya bbeeyi, n'asooka alyako n'abanika okugulu ku mmeeza bw'ati naga bwe bali kufumba. Naye nga bafumbye enkoko, bafumbye ennyama, balese omuceere sima ya basimati, bakoze eki. Talina muna kubuuza nti naye mbutuufu emmere gye ndya eva luddawo, bivaawa. Tebamuwadde ssente, naye ng'okuliisa n'okwambaza wamasikani n'okusuza. Olwaleero lenti lisiiti ani azirina? Obuvunaanyizibwa Allah wa lisiiti yabukwasa basajja, naye lisiiti z'abamu ani azirina? Ebintu ebyo z'ensonga bbiri Allah azza wa jalla ziyawa mu Qur'an ey'ekitiibwa aya ya 34 ng'agamba nti ayina bye yasukkulumya mu butonde ne mu mbeera ne mu shariya n'abiwa abasajja n'ataliwa abakyala. Ekyokubiri okuteekamu ssente, ani alina okuteekamu ssente. Era ensonga olwaleero eri emu efugisa abasajja kutuuka kuba nti basula wansi wa bitanda, bavudde ku bitanda lwakuba nti takyalina ssente gy'ateekamu maama w'abaana. Ng'ani azina? Maama w'abaana yazina, kati kakufuge nga bw'ayagala, fuuka omuddu. Emmere eruddawo wagireseewo, oyingire weebake. Bwebeera nga weerigenda wejjulira ate wataddemu ki? Okulya obuli butamanya buvunaanyizibwa. Buno Allah yabutikkaani. Ani alina okubeera boss mu maka omwo? Aya ey'okubiri eyo nekutulira ddala obuvunaanyizibwa buno nga tunatera okumaliza insha Allahu ta'ala. Allah azza wa jalla mu suratu Al-Baqara 2:28 yakireeta direct. Ani asukulumye munne ku madaala ne munaabera luddawa nga mwasoma mwenna. Kale ne bwanajja nga teyasoma bambi yakoma mu P3, gwe n'ogenda emaka n'oyitawo n'osuka ne bwayise enjogera y'e Kampala. Amakulu gwe wasoma nnyo nnyo, naye ani alina okuba ku leeve eyawaggulu mu maka. Kino kikyabulabe. Abasajja tugenda tunoonya nti njagala yasoma, oba nnyini nga weemanyi. Ebigambo ebimu agenda byogera mu Luzungu bikuvuma nga webaza weebaza. Asooka n'akuyigirizayo kimu nti bwe njogera Oluzungu ogamba thank you n'akuvuma. Kino ekivumo omukulembeze kyatera okukozesa ennaku ze kinene nnyo. Naga nti ekyo IDIOT kasakyogera baga nti thank you n'akuvuma. Ensolo zino azogera mu Luzungu tozimanyi nga thank you. Yakuyigiriza kimu mu Luzungu thank you, byayogera tobitegeera. Goliwo okwebaza weebaza, ebivumo nga weebaza, okusooza nga weebaza, okanya kuwoza ze munnaye gwe nine wakasina kyekola. Bino byonna abaana yabaweeredde n'emmere yagigula. Oluzungu lwabafuwa abaana ne maama waabwe sibitegeera nabitegeera, naye boogera oluzungu lw'amaanyi. Gwe atamanyi oluzungu lw'amaanyi boogera lw'amaanyi lutya nga tolulina. Kati buli muntu alina okwegendereza nti newankubadde gw'olina nga gwe omusajja tewasoma, naye omukyala nga yasoma, levo eyowaggulu Allah agiwaddani nga muyingidde mu makambo fumbo tebisigala nga bibiri. Allah azza wa jalla yagamba nti walirrijali alayhinna daraja, walirrijali alayhinna daraja ay walirrijali ala nisai daraja. Katileta madala daraja ge madala ilevo. Kati Allah yabawa levo nze nakyo Kampala kiva kivumo tamuwadde levo. Wano Allah azza wa jalla yabawa levo abasajja n'agamba atya ayagala okwotinga aya 2:28 surati Suratul Baqara walirrijali alayhinna daraja. Abasajja be balina okuba ku levo ey'owaggulu ku bakyala. Lwaki? Nange masikini simi aya ya Allah bikunyiziza wanyigidde Allah, bikusanyudde ate gwe oli mubi wasaze kusanyula sikandolindoli. Walirrijali alayhinna daraja. Kyovola abantu lwa aya eno eraga nti obuvunaanyizibwa bwonna boosi mu maka ye musajja yalina okukola buli kimu kyonna kyonna. Owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayongera okutereeza amakulu g'ebigambo bino ebiri mu Qur'an ey'ekitiibwa naga nti law kuntu amiran ahada an yasjuda li ahadi la amartu almar'ata
an tasjuda li zawjiha singa nali wakulagira muntu yenna avunnamire omuntu omulala nandiragidde omukyala avunnamire baawe naye abasajja sitamanya Allah bye yatuwa ate n'abakyala tebasomesa kumanya nti bino omusajja balina okukolera kati akavuyo kali awo tutambulira mu zedi zigi zaga oluusi nalowooza kino ngalowooza ye mutuufu nalowooza kiri nalowooza ye mutuufu omubaka sallallahu alaihi wasallam akhrajahu tirmidhi wa ibn habban agamba nti law kuntu amiran singa nali wakulagira muntu yenna ahadan muntu yenna an yasjuda li ahadi avunnamire munne la amartu almar'ata nanjagidde omukyala an tasjuda li zawjiha avunnamire baawe lwaki olw'ekitiibwa Allah kiyamuwa bannaye tuddeyo ku kitiibwa Allah ow'ekitiibwa Allah byatugambye bye bituufu tuddeyo ku busiraamu bwaffe mu maka gaffe okuwona ebivuyo n'okuwona amativi n'amalediyo kati omusiraamu ddala gwa Muhammad noono ye Maryam nsonga kyebatwala mu kooti y'amaka eriro teba kooti y'amaka ng'ovudde ku Qur'an nova mu hadith nova mu bigambo by'abasahaba nova mu bamanyi ne batuula ne bamala essaawa 2 oba oliawo nga nakubya essimu naye kumpi bambi abadde yenyoleddemukku ataddemu ka sanitayiza ke naga nti kyenabyenze omukyamu ye musajja kyenabyenze omukyamu ye mukyala mbwekooti y'amaka tulina kudda buzzi ku busiraamu kutegeera Allah yagamba ki n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba atya kyogerwako mu balongoofu nga n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama waliyo abakyala abaagaana okufumbirwa baana bawala olw'ensonga bategeera obuvunaanyizibwa nti bw'amaanyi ne batya omuliro n'asooka alinako okufumbirwa mpaka lwawulira nti yenyozezza ajja mutuukiriza ekyo nno kyafaayo kiri mu hadith akhrajahu ibn abi shayba hadith eno mubufunze obw'ekitalo tumalirize omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alina omusajja yaleeta muwala we n'agamba nti inna ibnati hadhihi abat an tuzawwaja muwala wange ono agaanye ebyokufumbirwa faqala laha omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba omuwala ono ati'i abaki gondera taata wofumbirwe faqalat omwana agamba nti la hatta tukhbirani ma haqqu zawji ala zawjatihi sigenda kufumbira ya Rasulullah okujjako ng'ombuulidde buvunaanyizibwa kinze bwe nina okutuukiriza eri bba wange bagala nfumbirwe nina mukolera biki nina kuwangala ntya naye naye bino ebyokufumbirwa bufumbirwa kubanga ze la ya Rasulullah sigenda kufumbirwa omwana omuwala bwayogera ekigambo kino mu maaso g'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqal omubaka n'amuddamu n'amugamba nti haqqu zawji ala zawjatihi omusajja byavunaana omukyala ng'omukyala alina bimukolera oba buvunaanyiza bw'omusajja eri omukyala anna law kana bihi qurhatan falahsatiha singa omusajja aba nebbwa singa omusajja aba nebbwa au ibtadara man kharahu sadidan au daman thumma lahsatuhu ma addat haqqahu kati bino tumanyi okwewanira mu forumu oganze omusajja oyo tategeera namujjanjaba nga yenna atonya butonya ng'avunza aweddeyo kikyasamukolera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba omuwalo n'amugamba nti omusajja mbyakuvunaana byolina omumukolera ogamba nti ogezaako omumukolera bw'aba nebbwa tugambe nga libadde likazi ne liddamu ne littuka ne liyiwa omusaayi oba amasira oba ne litonya ne livaamu ekivundu n'obeera nga gwamujjanjaba nga gwalisiimuula buli lunaku mpaka ng'osiimuula musaayi gumuvaamu osiimuula
tugambe masira gamuvaamu ekiwundu kino kibudde okulaba nti olaba ali mu mbeera mbi tekawo nti owayiika ndusu emirembe n'emirembe yamugaa nti bwakola ebyo byonna byonna wankazi we nga mukyala yabikola abikolera bbaawe aba talina kyakoze kuvunaanyizibwa omusajja bwalina gyali ne bwewangala gwamujjanjaba ng'ayiwa musaayi ng'ayiwa ndusu ng'onyiga biwundu napaka lwafa okusinziira ku Allah kyabanja omukyala byalina okukolera omusajja bw'awangaala emyaka gy'awangadde ng'ali kusimula kunyiga biwundu kusimula musaayi asangula minyira asangula ndusu aba talina kyakoze bwatu nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwagamba omukyala ono kyekyaddako qaala faqalat mwana agamba nti walladhi ba'athaka bilhaqqi ndayira Allah yakutuma ng'oli w'amazima la atazawwaju abadan sigenda kufumbirwa sijja kusobola buvunaanyizibwa obwo sigenda kufumbirwa abadan faqala mbaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awajja olukusa oluwebwa abaana abawala oba abakyala n'agamba nti la tankihuhunna illa biidhnihinna tembawasanga okujjako nga bakkiriza obagananga musoke mbirindeko lwaki kyebagenda si byangu basobola okuyingira obuyingiza obufumbo buyinza okubeera nga gwe muliro kati mala kweteekateeka ofuna obuvunaanyizibwa n'agenda okuwasa naye afuna obuvunaanyizibwa musoke muyingire mukiyitibwa obufumbo tujja tukola ki mugira musiiba dating no haramu musinkana haramu mukole ki mwangalenga muti Allah n'omubaka we atusobola kuba nti awasa agira asiiba eddagala liva luddawa kwoyo as-sadiq al-masduq wa kitiibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kale nga tumaliriza wandibanga olwaleero oli mukyala nga weegombye okubeera omusajja si kirungi nakyo era tukikola awo tujja okutandikira inshallah leka nkajjewo nkimalirize kubanga bingi byetujja twogerako wandibanga oli mukyala noga ne Allah ng'abasajja baba wadde ebintu bingi naawe yakuwa bingi naye tobimanyi lwaki tobimanyi kubanga newaka wennyini waddukawo era nogenda okole nogenda oyige ssente naye ng'ate entandikwa y'okubeera ewaka bambi teva ku ggwe mwannyinaze nagundi mwannyinaze Mariyamu entandikwa eyo teeka lya Allah azza wa jalla yalisimbula ku bamaama baffe n'abagamba atya waqarna fi buyutikunna kati omukyala bw'oyomba mu lockdown nti ewaka wagaana banne ewaka tewabeereka ensebe etambula etya ng'abakyala be bayomba banne ewaka tewabeereka nowagala ewaka okumala ennaku ana mu bbiri ewaka tewabeereka bwe kibanga kiba mu bakyala olwaleero mulowooza ensi etambula etya kyandivudde mubaana naye olwaleero abatasinga okumanyira waka baga nti bannaye biggwako ddi naye ng'akyogera ye mukyala teweegombanga ng'oli mukazi okuba nti ofaanana abasajja tomanyi Allah bye bajjako kubawa kitiibwa ky'abasajja teweegombanga ng'oli musajja okufaanana abakyala tomanyi biki Allah bye bassaako naawe akuwooko n'akagere onaabisobola obuyinza bwa Allah tukusabire edduwa nti muddu wa Allah weegomba bakyala wakati ennaku zino byeyoleka abasajja beegomba kubawasa baagala bakazi babawase abasajja beegomba bakyala balina ssente bateekemu ssente abasajja okuula bakita kuula mujja kumpa oluganda lwakyo lutuufu okuula kati kwavudde eri mmanga ne kwambuka engulu bani abakuula basajja bakuula baani basuubuzi ate abamu bakuula baka abasajja bannaabwe fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kubanga bwazifuna naye agala afune ku maanyi abenga naye abasajja yabamutawanyanga basatu nasooka alekawo oli bwe yazimbira ennyumba namutyako n'eggalaji namuwana akamotoka n'agenda e Dubai n'agenda e China n'agenda e Thailand bw'agenda e Thailand wabeerayo omusajja waayo bw'agenda e Dubai waliyo waayo ebyo tubimanyi mubimanyi n'ebize lwaki kuva ku nkola ya buvunaanyizibwa Allah azza wa jalla bwe yawa abasajja abakyala bagamba nti kaba bwambale kale walaysa lilmar'ati tekigwanidde n'akatini ku mukyala an ta'tarida okomplaininga oba okuvuma kati kanjogere mukama
bwobanga owulira bino nga bikunyiza ng'ovuma wallahi tovuma maskini Erimya Rashid oli mu kuvuma Allah azza wa jalla nabaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kubanga mu byendese byonna aya za Allah na hadithi za mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nziye kusaba kimu kunchawa ngambe kugani nti Allah yagamba bwati ekyo wekikolo kya kunyambi n'ekyo kubiri okuvuma tovuma kyawanza ayogedde naye tovuma bigambo kubanga bigambo bya Allah azza wa jalla waman asdaqu min Allah qila waman asdaqu min Allah haditha oyagala bakunyumize mbozi zoyagala ezinakusanyula owanike emikono okube bayi okole bwoti anena zikunyumiza Allah azza wa jalla yene kunyumiza ebitufu ebikugwanidde ebikusanira katugamba mu nkomerero olwaleero insha Allah ta'ala tujja kulaba unaddako oba bosi muno bobandya kyo musajja aina kulachi naye amanye nti butufu wadde babompadde wa bosi wagamba nti go driver ekitegeeza nti genda omule kutabiira manya nti olina okuyingira emmotoka olina okuba n'obuvunanyizibwa olina obulamu bw'abantu mu mugongo gwo kale vuganga weegendereza tujja kulaba owa bosi Allah bwe yawa omusajja bwagala ki era busaanira ki era butambula butya insha Allah ta'ala naye kano ko tumala nako olwaleero tugamba bwobanga owulidde weegombye okufaana n'omusajja n'owulira nga bikunyiza Allah bye wabasajja manya nti yensobi nawe omusajja bwowulira Allah akuwadde bingi tojja bisobola neweegomba okufaana n'omukyala eyo nayo nsobi lwaki Dr. yawanika mu kitabo n'agamba bwati walaysa lilmar'ati tekigwanidde eri mukyala yenna an ta'tarida okomplaininga n'okuyomba tugambe n'okukayana ala dhalika ku bino byawulidde byetwogeddeko emabega Allah bye babasajja n'ate bye babakyala fahiya qismatullahi azza wa jalla kuno kwali kulamula na kusalawo kwa Allah azza wa jalla al-hakim eyateeka ennyindo yo weeri n'ateeka amatugo g'olina we gali n'ayawula ekiyitibwa okutwa okusooka n'okwokubiri mu maanyi naggala emimwa naggula amatu al-hakim amakulu akola ebintu nga birina okukolebwa al-alim byakola takoppa bikoppe abirinako okumanya al-latifu oyo akwata empola al-khabir ayina experience mu byakola iyasalawo bwati nawe nonyezaya nakusanyula al-jahil al-fasiku atamanyi ajja kwogera bikusanyule al-fasiku omunonefu bijja kusanyula naye bino tolina kubiyomberamu guma era oddeyo ogambe nti astaghfirullah Allah wange ebisigaddeyo mu maaso yegwamanyi naye njagala onsobozese nzireyo ku nkola ya Allah n'omubaka we sallallahu alayhi wasallam sakati abakyala bakola bakola abamu batuufu bakole naye abalala kyejo abalala nsi abalala butamanya Allah agamba ki n'omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba ati waqad qala subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla agamba mu Qur'an ekitiibwa ene kaida egaana okwegomba omusajja okufaanana abakyala n'omukyala okufaanana abasajja era obanga oli wakaawo nga weewulira nti kati yegwe boosi w'omumaka olw'okubanga bambi musajja wattu wamugye ewaffe ekyanna mukaaka talina kyeyali ayina poloti gwe wagigula e Kampala edduuka liryo n'ennyumba gwe wagisaako mabati wagajja China kati oyo anfuganga ani akufuganga omusajja Allah azza wa jalla yagamba a'udhu billahi minash shaitani rajim wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd temugezanga nemwegomba ebi Allah azza wa jalla biyasukkulumya n'atabibawa n'abiwa abasajja n'atabibawa n'abiwa abakyala lwaki lirijali nasibu mimma iktasabu abasajja mu bino Allah byabatisse balinamu emigabo gyabwe n'ebibuzo gyebiri pepa gyeri waliyo omuliro gyeguli walinisai nasibu mimma iktasabuna n'abakyala pepa yammwe gyeri buli omu alina pepa ye linda kwanukula linda kujanukula naye buli omu alina eyiye tobeeranga mu senior 2 nebigombe bya university
byetegera stiya so mwaka omukadde mwaka gusembayo buli omu alina pepa ye gwali musinia tu bibyo nona ali mwaka gwenkomero naye bibye omusajja pepa yo gyeri maaso ga Allah tawwa alindikiza bulindikiza azza wa jalla kati tewegomba era tewevuma era toyomba kubanga abikugambe bino alina experience al-khabir era banga ogamba nti osobola Allah yewa basajja jukira nti Allah byeyabawa biliko pepa yabyo biliko ejjana n'omuliro nawe byakuwa biliko ejjana n'omuliro naye was'alullaha min fadli gamba Allah go wansimira okubeera ewaka wano nkusaba mpa obulungi bw'owaka gamba Allah go wansimira okuba nti nze afuga mu maka yenze musajja mu maka nkusaba mpa obulungi bw'omu maka muno nga tambuze bulungi ontasa obubi omubaka inna Allaha kana bikulli shay'in alima Allah ku buli kintu kyonna kyonna akimanyi alina okumanya ku kyo yasinzira ku nsonga z'amanyi azza wa jalla zisinza mubuuza nti nsonga ki n'agamba nti amaka obuvunaanyizibwa muwadde musajja n'agamba nti amaka omukyala abeera munda muli ng'omusajja yakutwala lwaki Allahu azza wa jalla ng'oggyeko byenjogedde amanyi byawandiika alina ebisigaddeyo 95 ku 100 byatatubuulira naye ng'amanyi lwaki yabikola bwatu nsaba Allah azza wa jalla atuse mbaddu be abawulira ebigambo ne bafunamu ekyokuyiga atuteeza amaka gaffe ya rabbi buli muntu amanyi obuvunaanyizibwa bwe bwabeera musajja abwetikke bulungi bwabeera mukyala abugondera abwetikke bulungi buli omu amanyi nti kuno kyendimu kusalawo kwa Allah azza wa jalla naye si kusalawoko bw'ogayingiramu ng'ogenze kugezesa ebyo bizibu kati olwaleero we tuli ekigambo kyange kijja okusembayo insha Allah taala bwe tubeera nga tulina abantu be tuwangala nabo nga tuludde okuwangala nabo oba nga tulwawo okuwangala nabo tusinkana biro wammanga kiki ekiyinza okuviirako amaka ago ge mulimu olwaleero andaba nampuliriza okuba nti gasajjuka just within 42 days only munaku ana mwezi ng'omulyango gugenda okugula ogusooka ezigenda ekannabulemu bwe bazita gwajja ekannabulemu esooka ye mutwala ezigenda ekibaale ezigenda ehoima gwajja ehoima kasabaga nti emotoka zitambule ebintu bye naye esooka ye mutwala bigenda kuva ku ki okusinzira ennyo maka gaffe ensonga eryeki bwe muba nga mukyali wamu mukyatambula mu maka n'obuzibu obuliwo n'enfuna ennafu eriwo n'embeera zonna zemutambuliramu ezo zemumanyi nga Allah azza wa jalla yasinga ozimanya mbasaba busabi buli omu takawwaqa lisanak buli omu mala komba kubiri ku lulimi lwo osooka obifulumye omusajja bw'obanga oli waka gye wakedde tonakuvaawo ova kumakya mpaka saawa zino obanga wavuddewo kokuwoolinamu buli kyansi oluvaawo byogenda okwogenda mukyalawo n'abaana baba bakulu abaliwo mala komba ku lulimi lwo bw'owulira nga bigenda kaawa please bireke mu kamwako omukyala byogenda okugamba bbaawo mu maka bw'owulira nti obikombyeko bigenda kaawa bireke mu kamwako kubanga asirika teyejjusa singa buli mukyala atesitinga ebigambo byagenda okwogera nawulira obuwomi bwabyo n'obukawo bwabyo ebiwooma n'abifulumya ebikawa n'abisigaza teri maka agenda kuwangaala nga mulimu okubasamba nga piki nga mulimu okubaisaamu empi olwomumaaso nerivansi nga mulimu ebigambo ebinene ebitayinza kuva ku mutima naye buli muntu mu ssaawa eno abanjibwa oba bikunyize oba nga bitambula bulungi komba ku lulimi lwo ng'ogenda okwogera n'omwagalwawo oba oli musajja oba oli mukyala bw'owulira nti byogenda okwogera bikaawa oba bisemberedde okukaawa please bireke musigaze amaka n'emirembe bw'owulira nti biwomerera bifulumye bijja muwomerera mu matuuge inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallim tasliman kathira allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina muhammad fil awwalin wa salli wa sallim وبارك وزد على نبينا محمد
في النبيين وصل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد في المرسلين وصل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا والوالدين ووالد والدينا ومن كان لهم حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.